sponsors by fair aba edition eno Haujua Express mwena mtambule mpola mpola mwonekele waitale wano Ikora Jamada Sonate Shen Mambana Mukaga Molina Asimye nyabonekera ku obusoga onakolwalero kino kyenda uloino Papa asimye abonekera ku obusoga era wendogerera yamaze ira okubanga atonye Papa waife chawazinga Baba alikuwanga awalisaku alikuwa inspectinga tukali kutimu eya Butembe sawa eno wetogerera eranga okubera matimu nokunaba kumeire tudakunanga tujamo the anthems okuli eya Uganda taku noromba waife owafuga Tunita Ajab alikuwanga yandula basambi baine eri baba era okuwanga twebasaba supporters Dolphin nedisho neno eyomukaga okuli MTN Uganda bakosa chamani no photo moment baba asimye okuwanga awonekera ku busoga olunaku lero Can we have the umbrella?
Partners aba Masaza Cup omukuzi guno okwomukaga ayiga tulikulengera wano baba ate kuwanga agemya banaife abahawutu ekirabo kyaibwe bano balifuna ekirabo kyaibwe ekya bronze likuwanga saponsa ababaire abakwire abempaka edda Masaza Cup omukuzi guno abanero Brewers Limited balijja kuwanga bafuna ekirabo ekya silver era ndikulengera wano baba amaze okuwanga akira kwanga Nero Breweries likulengera wano baba alikuwanga yena abakwanga ekirabo kyaibwe ekya platinum idukira batupomye mempira ninjino okuwanga tuli mumpa dukoda MTN busoga Masaza Cup edomukuzo gw'omukaaga idukira omukuzo gwasooka mukoli mukirine agutwala mu 2016 omusambi Shanama 7 kalire ku Cyrus Avile Ranka eteweibwa shot number 9 Mbifuna Ismail.
Matuke omutendesi w'essaza lya Busiki. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti ku lunaku luno ekirooto kyange kituukiridde. Editions zingi zizeneeta bamu naye nga nkoma mu semi-finals ku kyakusatu, but I'm very happy ku mulundi guno nsobodde okutuukiriza ekirooto kyange. Twatandika mu kulonda abaana abazannyi oba okusayininga abazannyi, twasayininga bulungi abazannyi batubeereddewo mu bugubi bwe tubaddemu. Ntuusa okwebaza buli kinoomu azayamba essaza lya Busiki, ba politicians, abantu bano aba bulijjo bamufuna mpola ne buli muntu yenna atusapootinze. Tuli basanyufu nnyo. Success gye tutuuseeko olwaleero si yaffe fekka wabula y'abantu b'e Busiki bonna. Buli musiki waali eno success ngikusindikira. Omupiira gw'olwaleero ebintu bibadde bibiri twapreparedinze bulungi ne luck. It's all about preparation and luck. It was our luck, we won it. Mbagaliza olunaku olungi. Deputy Prime Minister nga mupango bulabwe olw'ekitiibwa Osman Nur Aronga awadinga timu emalire abamugabula webeteekateeka Busiki, we are champion. BUSOGA Masaza Cup 2023.